tusanyuka si kwekulisa ibada, tusanyuka kubanga Allah tusobozesezza okukola ibada. Lyessanyu lyaffe eryo kubanga Allah tusobozesezza okukola ki? Okubeera nga tukola ibada nga tulina amaanyi. Bangi Allah abajjuludde, bangi tebasiibye naye gwe Allah akuwadde n'osi. Bangi bayagadde okusiiba naye nga balwadde naye takoze eki. Kati tusanyuka olw'okubanga Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obusobozi okubeera nga tukoze eki, nga tusiibye. Nabwe kityo bw'obanga ogenda okusiibulukuka oba bw'obanga osiibulukuka, Allah musabe nga wakuwadde essanyu eryo akuwe n'essanyu onaku lw'ogenda okubeera nga okola ki? Lw'ogenda okubeera nga omusinkana. Tukyali ku birungi ebiri mu kusiiba. Wa min fadaili sawmi, ebimu ku birungi ebiri mu kusiiba, annahu yashfa'a li sahibihi yawma alqiyama. Okusiiba kuno eno, ekisiibo kino eno kigenda wolereza nnyini kyo kunaku lwaki? Lw'enkomerero. Bannanga ani atayagala muwolereza? Ani atayagala? Olaba ogenda bugenzi ku woofiisi ya muntu n'ogamba ani ayinza okunjogererayo eri omusajja oyo kuno ku duniya? Fakaifa al-akhira, embeera eri egenda okubeera enki? Enzibu. Egenda okubeera enzibu. Ekisiibo kino eno kigenda kuwolereza. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نبي قام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. okusiiba kuno ne Qur'an gye wasomanga ebintu bibiri bigenda kuwolereza nnyini byo ku lunaku lwaki? Lw'enkomerero. Yaqulu siyam, okusiiba kugenda gamba ay ya rabbi, ay Allah omulezi wange, manaatuhu ta'ama, omuddu oyo namulemesa okulya emmere ye, washahwa, n'ebyobwagazi bye nabimulemesa Allah, fashaffi'ni fihi, Allah nzikiriza mpolereza omuddu oyo, omusonyiwe, omute, omuwejjana. Neki ekigenda okukola ki? Okuwolereza kisiibo kyo. Nawe kibaganda bange, okusiiba kuno okwa Ramadan kulina ebirungi biyitirivu nnyo, bingi nnyo. Ramadan gwe tugenda okuyingira, gwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga tutuusaayo, mulimu ibaada ez'enjawulo mu mwezi ogwo. Mu ibaada ezo mulimu nga situnagenda mu ibaada, waliwo obukwakulizo buli butaano. Ng'obukwakulizo obwo bw'obanga obulina kiba kikkakatako okubeera ng'osiiba omwezi ogwaki? Ogwa Ramadan. Buli bumeka? Buli butaano. Singa bukutuukirirako omwezi guno ogwa Ramadan gwe okumaze okukola ki? Akasookera ddala al-Islaamu, obuki? Obusiraamu. Fala yajibu sawmu ala al-kafir wala yasihu minhu. Okusiiba teekakata ku muntu atali musiraamu, ne bwasiiba asiibira ki? Bwereere. Ne bwasiiba asiibira ki? Ebyogamba nti kankusiibireko ebyedda tebikola ki? Tebikola. Ekyokubiri, at-taklif, omuntu anaasiiba ateekeddwa kubanga mukulu ate nga akola ki? Nga ategeera. Ekitegeeza fala yajibu sawm ala as-sabiy, okusiiba teekakata ku mwana muki? Naye bwasiiba kubeera kuki? Kutuufu. Era tukubirizibwa abaana abato okubeera nga nuraghibuhum, tubaagaliza okukola ki? Ne bwasiibako emisana n'ogamba nja kuwayo ekirabo, bw'onoomalako olwairo nja kuwa nusu 100 mathalan, oba 10 mmeka? 200. Omwana ono akule ng'amanyi ategedde ibada y'okukola ki?
y'okusiiba. Akookusatu alqudratu ala sawmi, omuntu okuba nga alina obusobozi okukola ki okusiiba. Tero kata ku namukadde nga tasobola kusiiba oba omulwadde nti anaasiiba ateekeddwa okuba nga alina obuki omukadde nga takyasobola taakatwa kusiiba. Omuntu omulwadde takola ki? Abalwadde bamiteeka emeka? Ebiri. Bamiteeka emeka? Waliwo omuntu ng'alina obulwadde naye ng'obulwadde obwo yurja buruhu, busuubirwa okuwona, busuubirwa okukola ki? Oyo alye. Ramadhaani bw'eneggwa ajja kukola ki? Ajja kuliwa. Ne wabeerawo omuntu alina obulwadde nga tebusuubirwa kuwona, nga ki? Nga kansa. N'obulwadde nga tebusuubirwa kukola ki? Tebusuubirwa kukola ki? Oyo ye takola ki? Ye si waakuliwa. Ye buli lunaku akola atya? Aliisa mbuliisa ki? Miskiini. Kyekiringa n'omukadde balina ennamula y'emu era abo ng'omukadde oyo takyasobola kukola ki? Kusiiba. Abo bo buli lunaku baliisa miskiini atya? Miskiini omu. Kyetubaddeko nti akozeho okusatu nti omuntu ono ateekeddwa okuba nga akoze atya? Ateekeddwa okuba nga alina obusobozi obusiiba, si mulwadde ate si mukulu mu myaka nti takyasobola kukola ki? Akookuna al iqaama, omuntu okubeera nga si mutambuze, si muki? Omuntu ali mu safaari taakatibwako okukola ki? Kusiiba. Naye bwasiba okusiba kubeera ku ki? Akookutaano k'abakyala at-tahaaratu min al-hayd wan-nifaas, omukyala ateekeddwa okuba nga mutukuvu nga tali mu nsonga ze ate nga si nakawere. Kaakati waliwo enkola ennaku zino gye bakola abakyala abo nga bamira amakerenda qabla dukhuli Ramadan. Sunna agenda muki? Mu Ramadan nga amakerenda ago gajja balemesa ogenda mu nsonga zaabwe muki? Nga yagala asibe Ramadan yonna agikola atya? Dokita gye gali amakerenda ago gye gali. Naye ekigambo ekituufu si kirungi kukozesa amakerenda ago kubanga tadurru lbadan, gakosa omuki? Imma ajilan au ajila, gayinza okukikosa mu bwangu wano oba gye bujja mumaki? Maaso. Kati si aibu, si kamogo. Allah banga aleese gumiikiriza ojja kubeera nga okola ki? Ojja kubeera nga oliwo nga Ramadhaani akoze atya? Nga Ramadhaani awedde. Bwe bukokoza omeka? Butaano. Bw'obanga obulina oba wakati okubeera nga osiba omwezi ogwaki? Ogwa Ramadhaani. Waliwo kadhiya endala ku basiibi eri mu bakyala gwe bayita alhamil walmurdi'i. Omukyala ayonsa, omukyala ali olubuto n'omukyala akola atya? Ennamula y'omukyala ali olubuto n'akola atya? N'ayonsa. Abakyala kino mukiwulirize, si nti buli mukyala yenna ali olubuto n'ayonsa takola ki? Tasiiba. Waliwo abakyala abamu nga tebaagala kusiiba. Ye bw'abanga ali lubuto oba ayonsa n'osanga ayonsa efubuka ddene, lifubuka likuze, aliseeka munnange ennyonsa. Okitegedde? Abakyala mukitegedde ekyo? Si buli mukyala yenna ali olubuto n'ayonsa ntakola ki? Tasiiba. Ani atasiiba? Era tugamba nti singa omukyala ali olubuto n'ayonsa atya nti bw'anaaba asiibye ye kennyini ajja kukosebwa. Omwana ali mu lubuto ajja kubeera nga amuyonka, amugyamu
amaanyi ago wanabasibya ajja kunafuwa ajja kukosebwa. Oba omwana ono mwana muwere sitali kumata ate tasobola kumalako omwana amuyonka ajja kukosebwa. Bukiba gyekiri. Ayinza okutya omwana ono, ayinza okuba nga atidde ku lulwe oba ku lwaki nti omwana ono ali mu lubuto singa sirya abasobola muganda ajja kukola ki? Ajja kukosebwa. Baliwo abakyala nga bagamba oteekeddwa okulya nnyo kino ne kino okuziibwa omwana ali muki. Newabeerawo oli nga omwana ono gwalina masikini akola ki? Ali ku mabeere gokka. Nga singa omukyala atalya tasobola kufuna maki mabeere gagenda kuyonsa ki mwana, nti omwana ajja kukosebwa. Kati omukyala singa asiibulukuka mu mbeera bw'atyo, oyo omukyala Ramadhaani bw'eneggwa ajja kubeera nga akola ki? Ajja kubeera nga aliwa. Tuli ffenna ajja kubeera nga akola ki? Ninako we nabadde omukyala n'abuuza ekibuuzo, seeka nze Ramanzaani eri yansanga ndi luki? Ndi lubuto. Ate nensanze nkola ki? Nyonsa. Ate eddako ensanze ndi ki? Lubuto. Kisoboka ekyo? Kitegeeza kya bulijjo si bwe kiri. Kati seeka namulwa ntya? Bw'onootereera ng'oliwa. Salaamu alaykum. Bw'onootereera ojja kukola ki? Bannange okuliwa si kyateeka nti ogenda kukuliwa buli lunaku. Olaba waliwo penalty omuntu gyagwamu nga yino siiba emyezi emeka ate nga gyamuddiringanwa. Ramadhaani ewedde, nabadde awo nali kukuwaawo nga ndiko ntambula, omwana nankubira si mwana muwala simumanyi, nangamba sheekh nali nasinkanye ebbala nga emisana ga Ramadhaani emisana nemugamba kisookera ddala tubu ila Allah, mwenenye maaso gaani Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhaani bweneggwamu ojja kuliwa olunaku olwo, muwe n'omutango mugenda kusibya emyezi emeka nga gyamuddiringanwa, nga gyaki? Nga gyamuddiringanwa. Naye kati gwe twogerako bakuwadde omwaka mulamba n'ogamba nti mu wiiki kansema ennaku zange mmeka? 2 oba lumu mpaka wenamala ennaku zange mmeka? Eyo endaba y'amanya bamu. Mulimu amanya abagamba nti omukyala oyo naye akola atya? Aliise. Omukyala bwa Ibn Abbas ye agamba ne Ibn Umar bagamba omukyala bw'oleka okusiiba ng'otidde ojja kukosebwa, ojja kuliwa buli. Naye singa oleka okusiiba ng'otidde nti omwana we ono ajja kukola ki? Ajja kukosebwa, ojja kuliisa ate n'okuliwa okola otya? Ogenda kukola bibiri. Eyo nda Ibn Abbas ne madhhabu Imam Shafi'i. Eyo nda yamanyi yakumeka? Yakubiri. Mulimu abagamba nti omukyala yakola atya? Abeere nga aliisa. Ne al-aqrab ila as-sawab esimu kubeera ekituufu migambo ebyo ye mukyala ono okubeera nga aliwa ng'akoze atya? Nga ateredde. Omwezi gwe tugendamu ogwa Ramadhaani gwe tusaba Allah tutuuseemu gulinamu ibaada zino wammanga. Ibaada esookera ddala gyenjagala okubeera nga ntandika nayo qiyaamu Ramadhaana, okuyimirira omwezi ogwaki? Ogwa Ramadhaani. Baganda bange abampuliriza, Allah subhanahu wa ta'ala ayina ibaada eza sunna ze yateekawo, nga ibaada ezo
zisembeza omuntu eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nateekawo ibada ezo natuwa ibada eza sunna ezo nga zigenda kunyweza fardha ey'etteeka nga bw'olaba ogenda sala dhuhuri subuhi wawera akameka era akabbiri nga tonna sala ki subuhi, ogenda sala dhuhuri wawera akameka nnya ng'ogenda sala ki endala bbiri nga dhuhuri ekoze etya bwe zityo. naye wa minha salatu llaili, mulimu eswala eyaki ey'ekiro, ng'eswala eyo Allah subhanahu wa ta'ala yatendereza nnyo abantu abagisaala. eswala eyaki Allah yagamba yali nga yogera ku baddu b'abalongoofu yagamba walladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama, bwe bamala ekiro nga bali ku sujuudu n'okukola ki n'okuyimirira. mu aya endala Allah n'agamba tatajafa junubuhum anil madwaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah yagamba bajje bagagambula embiriizi zaabwe nga bazijja kubasuze, naye ng'ekibakoze ekyo kubeera nga basinza omulezi waabwe Allah, khawfan nga bamutya, wa tama'an ate nga balulunkana bafuna okufuna ebirungi okuva eryani eri Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatugamba afdalu salati ba'da al-fariida salatu al-layl, esswala ekyasinza okubeera ey'enkizo, ekyasinza okubeera ennungi oluvannyuma y'esswala eyatteeka y'esswala yaddi y'ekiro. era nabbi n'atugamba bino wammanga onoobyenywerezaako ogenda funa ejjana. ayyuha nnaasu, abange mwabaki, abange mwabaki, afshu salaama bainakum, mutoole salaamu wakati wammwe, mutoleganenga ki salaamu. banange salaamu erimu empeera mpitirivu. singa ogamba omusiraamu nti assalaamu alaikum wa rahmatullah, kasomuga assalaamu alaikum ofuna empeera meka 10, kasomugamba assalaamu alaikum wa rahmatullah ofuna empeera 10 ameka, kasita omugamba assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ofuna empeera 10 ameka 3. Allah singa akusaasira olunaku n'ofunayo abasiraamu bo 10, buli gw'osanga omugamba nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ofuna empeera meka bimeka 3. Allah abasiraamu bo 10 empeera 10 bimeka 3. kyovula wala sahaba ibn Umar yakena akumacha agenda mu katale, buli kumacha agenda mu katale, naye ng'ensonga ntuteekola ki kutuula salaamu. eno omuyizi namugaa ki ekikutwala mu katale, togula totunda tolamuza, namugamba innama naghudu min ajili salaam, fe kitukeza mu katale eri kutoola ki salaamu. osanga omuzadde ng'akomyeyo waka subhanallah nagabana mutemundabye temusobola nakumpa salaamu, nolaba omujingo oyo, nolabye ddala nga kimutawanya jahali, gwe abasanze ate gwogaba kutoolera ki banamwe temundabye lwaki temumpa salaamu. ya akhi bw'otoola salaamu ofuna empeera 10 ameka 3. era nabbi bamugamba nti ya rasulallah almuslimaini yaltaqiyani, abasiraamu bameka basisinkanye, ayyuhuma yabda'u bisalaami, ani abasogotoola salaamu? nabbi n'abagamba awulahuma billah, ali ku lusegere lwani lwa Allah yabasogotoola ki salaamu. ekitegeeza buli wosanga omusiraamu lwana gwe abamusoko mutoolera ki, naye osanga n'abasiraamu bakyabawa salaamu ne batunula eri. ng'oli muwa salaamu n'akola atya n'atunula eri. nabbi yagamba ayyuha nnaasu, abange mwabaki, assalaamu alaikum. ezo zibeera empeera meka zenfunye, zibeera meka? assalaamu alaikum wa rahmatullah
zibeera mpeera mmeka zenfunye ezo? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu zibeera mmeka? Kati gwe owulyanga embeera oyina nnyingi komawo assalamu alaikum tekirina buzibu. Olanga mizaani alhamdulillah nako kyewezezaako bikomawa gamba assalamu alaikum. Nabbi yagamba ayyuha nnaasu abange mmwe abaki afshu salama mutoole ki wa at'imu at'ama muliise kuki ku mmere muliise kuki assalamu alaikum. Abasiraamu b'ekatalemwa Nabbi yagambye atya? Abasiraamu b'ekatalemwa Nabbi yagambye atya? Era kino kankibagambe, ffe wane waffe ekatalemwa tetuwandiika bbaluwa ya buyambi mu Ramadhan. Kiba kiri twaha tetuwandiika bbaluwa nti bannange tuwandiikira ebitongole batufunye nedda. Ffe twategeera hadiisi eno dokita okitegedde, bw'oba oyagala otwegattako tuwe emmereyo. Era ffe situtuuza na miitingi ate bannange Ramanzaani nedda. Ffe tugambe nti Haaji ogenda tuwayo kiro meka i Ramanzaani eno nese nenkulaba mbuuza ggwe ate mbuuza uli ogenda tuwayo kiro meka? Ojja zireeta lwa mpaka ffe. Nabbi atugambye nti wa at'imu at'ama muliise kuki era tubasaba biidhinillah temuva mu ddarasa nga buli amalidde kaki kamere biidhinillah. N'atugamba ekyokusatu wasilul arhama muyunge ki eŋŋanda. Tuyunge ki eŋŋanda, tuyunge ki? Odde wambuuza oli ekibuuzo ensamize osanga oliriza banza bonna bavaako baganda bange nodda ku baani? N'atugamba kyetwagala kiki kino wano kitwetwagala wasallu billaili wannaasu niyaamu musaaleeko ekiro ng'abantu bakoze eki beebase. Tadkhulu ljannata bisalaami mugenda kuyingira ejjana na miki kola bintu bimeka? Ekisooka kola ki? Kutoola salaamu. Ekyokubiri ki? Kuliisa mmere. Ekyokusatu ki? Ekyokuna kola ki? Kusaalako kiro. Kati mu swala z'ekiro mulimu alwitir. Witir aqalluha raka nebala aketya lakim esembayo ya 11. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama man ahabba an yutira biwahida falyaf'al. Ayagala okusala witiri nga yalakimu akola atya? Bannaye tweyitwangako okusalako ekiro nebala aketya. Sahaba yagamba awswani khalili bithalathi khiswali, mfanfe wange yannamye ebintu byali bimeka? Omubaka Muhammad byemulamira wa an awtira qabla an anami, yannamira okusala witiri nga sinnabakola ki? Kwebaka. Nebala aketya olumala isha nga tojja kusobola kiro salira aketya naye nga toyikiddwako kiro nga tokoze eki osobola n'okusalira akemmeka? Esatu. Omulundi ogutya ogumu oba n'osala bbiri n'otoola n'ofunikira n'etya? Osobola okusalira akammeka nga mulundi gutya? Nabbi yagamba man ahabba yutira bi 5 falyaf'al. Ayagala okusala witiri nga yala kataano akikola atya? Akikole. Wangi nga tutudde mutahiyatu. Kakati
oba osadde eraka 11 naye kikirizibwa mu witiri. Era maama waffe yagamba Aisha radiyallahu ta'ala anha كان النبي يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. نبي yasalanga era kazali 11 yayisalanga era kanyo omulundi gutya omulundi gumu era kanyanya omulundi gutya gumu nenda lesa tunasa nayisala omulundi gutya nafa otero kikola wano mutalawi abasala nafe tumanye okujja nilusomera era kanyo omulundi gutya gumu nolete esooka eyokubiri eyokusatu eyokuna tula tahiyatu mulaka mmeka 4 neziddako 4 kyekimu nendala mmeka 3. Kati baganda bange waswala tuwadde twogera byetwogera ebyo nga twogera kuki ku swala yaki yekiro sibwe kiri naye ate swala eyekiro mu mwezi ogwa Ramadhan banne bona mubulize bulungi. Salamu alaikum. Wano wembadde njagala naye swala eyekiro mu mwezi ogwaki ogwa Ramadhan erina enkizo nnene nnyo mu myezi emirala. Kulwaki yagamba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mulize bulungi man qama ramadana oyo yenna ayimiridde omwezi ogwaki tagambye ayimiddemu mulamanza naye ayimiridde omwezi ogwaki ekitegeeza omwezi gwonna. Twogera ku mpeera eno omwezi gwonna imanan nga mukkiriza wa ihtisaban era nga akasa nti empeera agenda gifuna mu maaso gani ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah musonyiwa amazambi gonna ge yakulembeza okukola. Kati nabaki baganda bange tugenda kuyingira Ramadhan programu yonna ekujja okusala tarawiya gyesonyiwe. Bannange ennaku zibeera 3 mmeka mu 9. Lwaki okola programu z'okulambula abantu ojja kudda kiro tarawiya ekuyiteko? Kuba Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallama man qama imami hatta yansarifu kutiba lahu qiyamu layl. Omuntu yenna singa atandika okusala ekiro ne imamu we Allah muwandiyako nti ayimiridde ekiro kiramba. Ng'otandise nani? Imamu kasita agamba Allahu akbar baku salamu yekola ki? Allah akubala muntu ayimiridde ekiro kiramba. Ate bannaye kino kankibagambe tarawiya eno temala saawa 2 temala ki? Weeteekere okusala tarawiya naye abamu ffe kennyini tukola ebikola nga bigenda tulemesa okusaala. N'osanga oli nga wagenda ku futaali abeera nga agenda okulya emmere esiiwulensi nga bajjamu emmere nemmalako emirembe nga takyasobola kujja ku muzikiti nga niwagenda mu rukuu takyakola ki? Takyasobola kutama bulungi olw'emmere gyakoze atya gyalidde. Lyawo katono ogiweteekera okukola ki? Okusaala. Kakati tarawiya abamanyi abaatukulembera abalongoofu basalafu salihun bayawukana mulaaka. Bayawukana muki? Mulimu abagamba tarawih zibeeraka 41 anamwetya mwemu. Mulimu abagamba tarawih tusairaka mmeka anamwemeka era waliwo abaazisaalanga. Mulimu abagamba waqiila 29 zibaraka 2 mu mmeka mu 9.
mulimu abagamba 19 zibeera 10 na mmeka waqila 11 mulimu abagamba zibeera 10 netya waqila 39 mulimu abagamba zibeera 3 mmeka mu 9 waqila 23 wala bagamba zibeera 2 mu mmeka waqila 13 mulimu abagamba zibeera mmeka kulaka zonna zetwogedde ezo zetwogedde era ezisinga okubeera ku mwanjo eri abamanyi erisooka eraka 11 era 10 mmeka 11 olwa hadithi ya Muawiya Aisha radiyallahu ta'ala anha nga tugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yali tayongera kulaka 11 la fi ramadana wala fi ghairi si mu ramadani ne muki neraka 21 neraka 21 mmeka eraka 21 era olwa hadithi esoose tugambye mama fi atugamba nti ma kana yazidu fi ramadana wala ghairihi illa 11 raka nabbi tayongerako kulaka 11 si mu ramadani si ramadani basi muki si mu ramadani tuli fenna era akazina 21 zimula abasawudi ze basala ku Kaaba ku Haram Makka newa bubasala mmeka basala mmeka 21 hadithi je besembesa amara Umar ibn al-Khattab Umar yalagira Ubay ibn Ka'b nalagira ne Tamim ad-Dari ay yaquma lin-nas balagira abantu basaza abantu 11 raka'a 21 raka'a yabalagira basaira 20 kati nabwe ekitoro obujulizi obwo wakana salafu salih yutwiruna jidda abantu kulembera abalongofu bawanvuyanga munye mutarawih lwaki bagiyita erinnya eryo kubanga luvannyuma lwa kanya bakola ki batuulangamu ne bakola ki ne bawummulamu naye ffe wane waffe osoma ejjuzo etya emu abantu ne bayogera ebigambo bingi enzooga omuziri gwawo gwantama baseekabo bantama bakola ki bawa ejjuzo etya empapula 10 naye bana batukulembera abalongoofu bw'oyogera eswala ze basaalanga subhanallah ffe tubeera mu muzannyo n'osanga omuziki nokola omuziki kyekyalo ekimu kyemmanyi eddakiika 10 ameka dakiika 10 ameka taraweya yabeera ekoze etya ne bayawedde edda era ebyekwaso tebiggwayo nozaajo omuwulidde bwatugambye bo tebalina birwadde wayajuzu linnisa ne kano makawuli abakyala bakkirizibwa okujja okusala tarawih misikiti ne lwansonga ziri 2 lwansonga zibeera meka okubakkiriza okujja mu mizikiti idha uminatil fitna minhunna wa bihinna singa abakyala abo tebatufuukira ebikemo gye tukola ki oba bo kennyini okweteerako ebiki ebikemo nosanga omukyala azze kusala tarawiya mwana wa buwala naye ngo alinganga azze okwetega abasajja mukitegedde ekyo nosanga omukyala nga azze mu muzikiti naye nga yeekubye obuwoowo azze kusaala nosanga engoye zambadde nga zikola ki zeewuunyisa kyova olaba Allah yagamba nti wala yubdiina zinatahunna illa ma dhahara minha
tokkirizibwa omukyala kulaga byakwewundako okujjako ebyakola byakkirizibwa ng'emikono ne feesi. Era abakyala kino mukimanye, omubaka Muhammad sallam yagamba khairu sufufi rijali awwaluha, ennyiri ezisinga okubeera ennungi ez'abasajja zisooka mu maki, ezikulembera mu maki, wa sharruha akhiruha, ate ezisinga okubeera embi ez'abasajja zinnyiri ezikola ki, ezisemba eri. Wa khairu sufufi nisai akhiruha, n'ennyiri ezisinga okubeera ennungi ez'abakyala zezikola ki, zezisemberayo ddala. Wa sharruha awwaluha, ate ezisinga okubeera embi zenki, ekitegeeza abakyala baba basaala bwe baba basembewa emabega bakulembeze baana mu maki maaso, naffe abasajja erwa tusaala tusooke mu maki, abaana ne bakola ki, basimbe mabega. Kale nabwe kityo bannaye tarawih tugiwe ebiseera tugyetegekere, leeta enniya nti omwezi gwonna ogwa Ramadan ngenda kusaala ki, swalaatu tarawih biidhinillah. Leeta enniya era weeteeketeeke olw'obulungi obukola ki. Baganda bange omwezi guno gwe tugenda okugendamu, mwezi Qur'ani we yakola ki, mwezi gwaki, gwa Qur'ani. Qur'ani mwe yakola ki, mwe yakkira. Era Qur'ani mu ibaada zonna zonna ezikyasinza okubeera ez'ebbeeyi ng'ogyeko okusiba mwezi guno eno kwe kusoma ki, Qur'ani. Era Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba inna alladhina yatiluna kitaba Allah, mazima abo bonna basoma ekitabo kyani, kya Allah. Wa aqamu ssola, ne bayimirizaawo eki, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, ne bagabako ebyo Allah byakoze atya, byabawadde mu lwatu ne muki, yarjuuna tijaratan lan tabur, be balina ekyobusuubuzi ekitagenda bakola ki, kubasala. Ye bizinesi etakola ki, Qur'ani okusaala n'okusaddaaka tebikola ki, tebisala. Ate we kituuka mu guno omwezi ogwa Ramadan bannange kiyitirira. Waliwo obulungi obuli mu kusoma essuula ezimu, nga bw'olaba omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe yatugamba nti iqra'u az-zahrawaini, musome ebimuli ebimeka, ebibiri, yani suratul Baqara ne suratu Ali Imran. Fa innahuma, kubanga essuula ezo ebbiri, yatiyani yawma alqiyama, zigenda kujja ku lunaku lwaki, kaannahuma ghamamatan au ghayayatani, nga ziringa bw'olaba obunyonyi, kaannahuma firqani min tayri, nga bukoze layini mmeka, biri, tuhajjani an ashabihima, nga zigenda kubeera nga zibikkirira abakola ki, abazisoma. Nabbi n'atugamba iqra'u suratul Baqara, musome suratul maadha, al-Baqara, fa inna akhdhaha baraka, okukwata essuula eyo mutwe kibeera ki, baraka. Era basalafu salihuna batukulembera abalongoofu bwe balabanga omuntu akutte suratul Baqara ku kyalo, kaanu yukrimuuna, bali bamuwa ekitiibwa, kubanga okukwata essuula eyo suratul Baqara oba ogenda afuna emikisa. Wa tarkuha hasra, ate singa ogireka ogenda kufaafaganwa. La yastati'uha albatala, yani sahara, era abalogo tebasobola kubeera nga beetantala eki, essuula eyo. Essuula nyingi nabbi zeyogerako. Nabbi n'agamba sallallahu alayhi wa sallama iqra'u alqur'ana, musome eki, Qur'an, fa innahu ya'ti yawma alqiyama shafi'an li ashabihi, egenda kujja nga ewolereza abakola ki, abagisoma ku lunaku lwaki, lw'enkomerero. Mu bufunze omwezi gwe tugendamu ogwa Ramadan, bannange tewali biseera oli abuuza ekibuuzo
kati seeka kiramula kityo okulaba firimu mulamanzaani nogaba naye abantu banyina obudde obulaba firimu mulamanzaani nosanga emizikiti nga abantu baladhuuli abantu bonna bali muki bali mu kufuluuta bannanga akaseera ka Ramadhan tewali biseera tukakozese buli ssaawa yonna eri muki كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة مرة جبريل يجي اليوم بك محمد صلى الله عليه وسلم نيمورز القرآن ملامانزاني بولي مواكا وكجيكم مكا النبي يقول ويفيدم يمورز منه جاري مكا جاري بيد وكان السلف الصالح أبات كل يميل بالونغوف بارينغا بايتريزو سما القرآن مويزو رمضان n'emyezi emirala naye ate Ramadhani bwe yatuukanga puroguramu zonna baayisazaamu ne badda ku Kulaani kambayo ku bigero by'abatukulembera abalongoofu. Wa kaana Zuhri rahimahullah idha dakhala Ramadhana, Imaamu Zuhri bwe yayingiranga mu mwezi ogwa Ramadhani yagambanga innama huwa tilawatu lqur'ani wa it'amu at'am. Omwezi gwe tugenzeemu guno omwezi gwe tulimu gwakola bintu bimeka? Kusoma Qur'an na kuliisa bantu ki mere. Era ye darasa yazigalangawo mu Ramadhani, bazigalangawo ne badda kuki ku Qur'an. Wa kana Malik rahimahullah idha dakhala Ramadhana taraka qira'atu alhadith wa majalis alilm. Ono Malik rahimahullah Ramadhani bwe yatuukanga teyaddamu kusoma hadithi za nabbi, teyaddamu kutuula mu ddarasa, wa aqbala ala tilawati alqur'ani alkarim, n'abeeranga yadda kusoma Qur'an. Wa kana Qatada rahimahumullah yakhtimu alqur'ana fi kulli 7 layali daiman. Qatada ye Qur'an yajimalangako ennaku 3, obuwangazi bw'ennaku mmeka? Kitegeeza buli kanaku ngasoma juzu mmeka? 10. Naye bwe yayingiriranga mu Ramadhani buli lunaku ng'amalako eki Qur'ani, buli lunaku ng'amalako eki. وكان إبراهيم النخعي رحمه الله يختم القرآن في رمضان في كل 3 ليال. نخعي ناي قرآن يجملكم بلو يمكا بسات، وفي العشر الأواخر في كل ليلتين. أتم الناكو يسمى يكومي ngajimlako buli kiro. N'abalala bwe batyo. Nabwe kibaganda bange omwezi gwe tugendamu gwa Qur'an, omwezi we tugendamu gwaki gwa Qur'an nga tumaliriza Qur'ani. Tugiwe ebiki ebiseera mu ibada zonna mu Ramadhani, Qur'ani giwe ebiki. Kale bannanga omunafu yali badde nga Qur'ani agimalako mu Ramadhani, omunafu omuki olwagamira kati seeka era mumuzimanyi Qur'ani era obyogera bwotyo. Fenna tulina okumanya Qur'ani, si yabalondemu. Buli omu ateekeddwa osoma ki? Era wali mu kabuli bagenda okubuuza, bagenda kubuuza ku Qur'ani mu kabuli we tugenda. Situgambye kukwata mu mutwe naye tilaawatan ng'okola ki? Ng'olabako. Kola puroguramu yo Ramadhani obeeko Qur'ani wegimaleko. Kale bw'obanga tosobodde gimalako gisoma, kale gimaleeko nga bagikusaazizza ng'ogiwulidde. Tuli ffenna bw'ebanga ekulemye okumalako mugikola ki? Mugisoma. Kale gimaleeko mugikola ki? Mugiwuliriza. Mwezi gwa kubeera nga tuyitiriza okubeera nga tusoma ki? Nga tusoma Qur'an. Bannange okusiiba kuno waliwo ebintu ebiri sunna ng'omusiibi
Bangamba waliwo eziriwo tukoze tuti simanya ati wakati tuliyo fm tukweseza bangambe njale baluma tusomesa nga tukyabikwata guma tojja kufa tukazwati kaitukwati tutya tewali kyakola tewali ozi genda omulabe nga tumaliriza olw'okuba abantu enyale bakolaki ebaluma bino genda nabyo nga tonnaba kulya waliwo ebintu ebiri sunna okukolebwa omuki omusiibi ebintu bino ebiri sunna kitegeeza nti bw'oba obikoze okusiibako kwongera okukola ki okuzitowa buli kantu konna kowulya ndi kali sunna okukola kakole ki ekisiibo kyo kyongera okukola ki okuzitowa ekisookera ddala assahur walau biqalil okulya ddaaku okulya ki wadde nga katono nnyo ne luba lwendo lwaki omubaka Muhammad sallama yatugamba tasaharu fa inna fi sahuri baraka mulye ddaaku mukulya ddaaku mulimu emiki emikisa nabbi n'atugamba mu hadithi endala inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyi ngambye nabbi agambye ate gwe otusomera aya kituufu enyala ebaluma naye katwanguye fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahirina Allah n'omubaka we ne malayika ze basaalira abantu abalya ddaaku ani Allah ne malayika ze basaalira abantu abalyaki ddaaku osanga olinze munnaye seeka nze ndya lumu ngeri gyeba omutala byanga nkoye saagala kusuuka kiro osubwa empeera ezo ddaaku ne lubeera lwendo lwaki lw'amazzi oliddeko ntende ng'eyo oddewo kamere katono naye ate bannaye kino kankibagambe oli abanga alowooza nti bw'alya ennyo ku ddaaku enjala tejja muluma nnyo nedda osobola okulya ennyo ate enjala neekola ki era neekuluma nnyo munonyeekola buuza ku maama Amiru yalina omwana so ekiri mu ddaaku kufuna kyokola ki kyoteekamu era omuntu ayidde eddaaku olunaku olubeera lwanja okukola atakoze eki atalidde olunaku lw'omuntu ayidde eddaaku lubeera mu baala kubeeramu emiki emikisa kubanga mu kulya eddaaku mulimu emiki ekyokubiri ekiri sunna omusiibi okubeera ng'akola okubeera ng'akeereesa ddaaku n'agirya mu biseera ebikola ki ebisembayo ekyokusatu ta'jilu futur okwanguya okukola ki okusiibuluka idha ghaba ashamsu singa enjuba ekola ki tetugambye kwanguya siibuluka nga enjuba tennakola ki tugamba nga enjuba ekoze etya twanguye okukola ki nabbi yagamba sallallahu alayhi wasallama la yazaalu nnaasu bikhairin ma ajjalu lfitr abantu bajja kgenda mu maaso n'okufuna ebirungi ebbanga lye banaamala nga bakola ki
nga banguye okukola ki okusiibulukuka. Era kigwanidde omusiibi ono okubeera ng'asoma edduwa mu kaseera ng'agenda okukola ki okusiibuluka. kuba omubaka Muhammad sallam agamba nti inna liswaimu inda fiturihi da'watan ma turaddu. Omusiibi mu kaseera ng'agenda okusiibulukuka edduwa eyo Allah agyanukula teddizibwayo. Era munnange mwanattu bonna ogenda mbategeera sunna eno obasanga bagenda osibukira nga batuddeyo ng'ebula essaawa nnamba ng'ebula essaawa ki namba ng'emmere bagireesaawo n'ebyokunywa bakoze batya babitaddewo naye nga balinda bulinzi athaniyani ya mwazinyi. Naye akaseera ako alaba ku masala ago kaba kazibu naawe atereka kazibu ki wagumye okuva eri musajja wange nawe gwewadde oyagala otya? Naye tekinneewunyisizza tekyewunyisa gy'oli bwonganga tosobola naye nga bannange ekituufu kiri nti akaseera ako bimu ku biseera Allah byanukulyamu eki gweokimanyi nti wane waffe e Uganda ewaffe waneeno omuntu yeekanga bwekanzi ndi saa yakusibuluka nga ali bize ali ku mirimu oluusi abana shabe tanafuna na wuzu okitegedde ekyo. Kati anaafuna ddi obudde obusoma edduwa weeweeyo kale essaawa nnene gy'oli ssebo eddakiika 15 z'oyogedde zibeere 10 nammeka 15 oba eddakiika 3 tuula ng'ofunye bulungi wuzu otudde ku musaala wogenda okusaalira amagharibi ng'oliko osaba Allah eki. Bannange tulina ebizibu tetulina agena bitumali okujjako ani tulina endwadde teyagena zoonya okujjako ani tulina amabanja tulina agena gatumali okujjako ani kakina bwe kityo Allah musabe akaseera ako Allah edduwa takola ki tagizaayo. Era kiri mu sunna omuntu okubeera ng'asoma edduwa egamba agenda okusiibuluka Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Omuntu ono wabanga yeeteeseteesa gy'asome ki edduwa eyo. N'endala egamba dhahaba adh-dhama'u wabtallati al-uruq wa thabata al-ajru insha Allah. Tujja funa ebiseera ebisoma edduwa ezo nga tubadde tweteeseteese. Bannaye tokkiriza futali kugwako buki bugwi. Futali gikole ki gyetegekere. Waayo obudde bw'owaddeyo owanyagire ku Allah omusabe ku bye weetaaga mu kaseera ako. Ekirala ekiri sunna okukolebwa omusiibi kathratul qiraati wa dhikiri wa duai wa salatu wa sadaqa. Okuyitiriza ennyo okuleeta adhikaari n'okusoma edduwa n'okusaddaaka. Okuyitiriza ennyo okukola ebintu ebyo. Bannange omwezi gwe tugendamu tuyitirize okusaddaaka. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah asaasire Haji Asumani. Allah amusaasire omusajja oyo. Allah asaasire omusajja oyo. Ghafara Allahu lah. Tukakasa nti omusajja oyo kuba mufaanana abagagga tulina batono betumanyiko. Ramadani yatuuka nga naggulawo geeti ye. Nze sigendanga kona amawulire ge nalinda byeko nasanga nga bavubuka ebinya n'ebibinja. Pane mulagawa tugenda Haji kusiibuluka.
ani yali agenzeyo ko sibukirayo ani akikulira mashallah musajja musabire ku dduwa bannange omwezi gwe tugendamu tugulewo enzigi zaffe tusibule ku baki ku baganda baffe kale leeta ebintu ku muzikiti abantu bakole ki omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ajwadi nnas yasinga abantu okugaba wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadani min rihil mursala naye ate mu ramadani yagawa yanga n'okusinga empewo ekola ki ekunta mugitegedde empewo eyo nabbi talina ke yakola ki keyerekeranga buli kimu yakola ki yakigaba mu ramadani yagawa yanga buli kimu bannange tugabe omubaka Muhammad sallallahu yatugamba nti man fatwara swaima omuntu yenna bw'asibulwa omusiibi kana lahu mithlu ajri swaim min ghairi an yanqusa min ajrihi shay omuntu yenna bw'asibulwa omusiibi Allah akuwa empeera yaki y'omuntu oyo gwekoze otya ate g'osibule tekitegeeza nti empeera yegenda kukola ki agisigaza mu bulambalamba kyevula tugamba bannaye tulwane tukole ki twesiibulule lwaki ogula kutaka eryenvu n'okatulako wekka kulwaki likakumala lyako ne munno lyako nani ne munno ofune kuki ku mpeera ezo mukkirize insha Allah olw'okuba akadde katambulidde olw'okuba akadde yakoze katya katambudde tugenda kufunayo ku bibuuzo naye nga situnnagenda mu bibuuzo omwezi we tugenda okugendamu naddala ennaku ezisembayo 10 mulimu ebintu biri bisatu ekisookera ddala Laylatul Qadr ekiro ekyaki ekiro ekyo mukimanyi bulungi khairun min alfi shahr kisinga emyezi emeka emyaka emeka nze ngamba abantu yonna gyembeera nti alhamdulillah Allah mwebaza ekiro ekyo buli mwaka nkikola ki nkifuna era nesuubidde Allah abanga mpadde obuwangazi neguno omwaka okubeera nga nkola ki nga nkifuna bwe nategeera ndi kibeera mu nnaku 10 ezikola ki ate ez'ensuusuuba nze nafuna nnaku zonna saalondamu kubanga tuyinza okuba tubala kiro kyabiri mu kimu nga kyabiri mu mmeka mu 2 omwezi twagulaba ki twagulaba leeti kati nabwe ekityo omubaka Muhammad wasallam naye bwe yayingiranga mu 10 erisembayo shadda al-mi'zar yanyweza eki wa ayqadha ahla nazukusaba ki abantu be Allah bwatutuusaayo twongeremu amaki ekyokubiri nga tugenda okumalako omwezi ogwo wabeerawo zakatul fitr sa'an min ta'am kipimo eky'olubatu lw'omubaka Muhammad sallam ekipimo ekyo abamu baakibala ekya nabbi nga kirimu kiro 2 n'ekitundu kiro 2 n'emmeka era ky'oba olaba buli muntu omuteekako kiro 2 n'eki oziwa abantu bolinako obuki obuvunaanyizibwa kaseera kyakalungi lwelunaku nga tugenda kusala Eid ku makya baada al-fajr ke kaseera akasingayo okubeera akalungi okuwa zakatul fitr ke kasinga okubeera akaki akalungi akaddako zennaku mmeka 2 ewa emabega abantu tubawe emmere y'omu kitundu tubawe emmere y'omuki era ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallam zakatul fitr baagiwangayo muki mu mmere
amanya basinga bagamba eweebwayo muki mu mmere. Ye Abu Hanifa agamba ne mu sente ekola ki ekkirizibwa olw'amasulaha. Naye nze ndaba nze nkola ki nina amanya abalaga nti zakatul fitiri eteekeddwa kubeera tekkirizibwa okuggyako muki mu mmere. Yadde ojja kumpa sente wano nzikwate tuli ffenna, naye nga nze kyemmanyi ekituufu eweebwayo muki mu mmere. Bwe tubyogera olwa batagala biwulira baganda baffe bayimamu bannaffe eweebwayo muki mu mmere. Hakadha kaana fi zamani nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, kyekyali ku nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabwe kityo tubakubiza okukola zakatul fitiri. Allah bakutuusizaayo n'omuntu singa afa, singa omwana azaalibwa ku makya ga Eid aweebwa ki zakatul fitiri. Era n'omuntu singa afa makya ga Eid tumwerayo ki zakatul fitiri. Tuli ffenna tumwerayo ki. Amma aljanin, omwana ali mu lubuto tetumuwera ki, si kyaddeko muwera ki, wabula kiri mustahabu, kyagalibwa bw'obanga okoze otya, bw'obanga omuweredde ng'awezezza emyezi 4 mu lubuto lwa maama we. Mukkirize inshallah tufune ku bibuuzo era kyatubuuza, tugende mu salatul asr aye tufune ekyokulya abantu betuga eminjali baluma nnyo. Naam. Omuganda afe atubuuza ku kyokusiba emyezi 2 kivaawa. Kisookera ddala musajja yajja eri omubaka Muhammad sallam, nga omusajja aleekaana agamba nti ya Rasulallah halaktu nzikiridde. Nabbi n'amugamba ma ahlaka, kaki ekikuzikiriza? N'agamba nti waqa'tu ala imraati fi nahari Ramadan, mbadde ne mukyala wange misana gaki ga Ramadan. Nabbi n'atuulaawo. Nabbi n'amubuuza hal ma'aka raqaba fatu'tuqahu, ina omuddu omute? N'agamba sikola ki. N'amugamba nti nno osobola okusiba emyezi 2 nga giddiriŋŋana? N'agamba sikola ki. N'amugamba osobola okuliisa misikini 6? Nabbi n'akola ki? Omusajja n'amugamba sikola ki. Nabbi n'amugamba tuula, aba ali awo n'amuleetera ekibbo ky'entende. Nabbi n'amugamba kwata entende zino eno ogenda owo omutango oliisa abantu bamisikini ameka? 6. N'amugamba nti ya Rasulallah, ddala olaba waliwo omwavu, bw'obala ensozi zino 2 waliwo amaka agasinga obwavu agange? Kitegeeza zino entende nzalina ozikola ki? Nabbi yaseka. Batugamba Nabbi yaseka n'amego ne gakola ki? Ne galabika. Nabbi n'amugamba genda ozirye n'abaki n'abantu, nti singa omuntu asisinkana mukyala we misana ga Ramadan, kyasookerawo kusiba gibeera emyezi emeka nga gyamuddiringano nga Ramadan yekoze etya? Ewedde. Gwe mutango gwakola ki? Aliwo olunaku alukola ki? Terubeera kugirya emyezi emeka, guli gubeera muki? Mutango. Ate nga emyezi egyo gyamuddiringanwa. Singa kikola ku lunaku olusookedde ddala okusiba z'ennaku ezisigadde zonna ate nga nfumu n'olunaku no Ramadani we gwalina okubeera. Ate kati nawe ekyo baganda waliwo ebintu ebitegedwa kwesembereza naddala. Kyova olaba byetakonyeeko ate ebisiibula. Subhanallah, mu bisiibulula
waliwo ebintu nga bitamwa okukolebwa ng'omuntu nga omuvubuka ashab kuzanya ne muki ne mukyala we muvubuka n'omusajja nawe omukadde anna haji nawe kati ku myaka gyejo nawe otya yavuki nawe laavu kati fe tukole ki haji laavu ng'oyina nyingi la kati ebiyinza okuleeta ebizibu ebyo byebyo kyova olaba omuvubuka yajja eri omubaka Muhammad n'amubuuza nti ya Rasulallah uqabbil zawjatu ana saim nyegere mukyala yange nga nasiibye muvubuka nabbi n'amugamba la omuzeeyi najja ng'oyo n'amugamba wulira uqabbil zawjatu ana saim nyegere mukyala wange nga nasiibye nabbi n'amugamba naam nze mbadde manyi nti kati wooli osobola okwekontrolinga so kati biki ebiviirako embeera eyo kwesembereza bw'oba nekyawanga nene weesonyiwe genda sibire eyo okomewo nga gundi yakoze etya nga busibye so nabwe ekityo giba myezi emeka ebiri nga gyamuddiŋŋanwa naam alaikum salaam seekanzi kyembuuza nyinza okuba nga ndi mulwadde mulwadde wa busa nze oba omukyala yenna kaliko n'omukyala asiiba tokakatako naye oba batasobodde kusiiba kipimo ki nga ndimu abo abaliisa kipimo ki kyensobola okuliisa omuntu oyo nange mberemu abo abasiiba ekimukusa tumuwa emmere ekola ki ekusa omuntu oyo aba yakoze atya aba yasiibye naye fattaku llaha mastata'tum tutya Allah okusinziira ku buki ku busobozi bwabwe tetwogera na ku misikini tetwogera ku mwetaavu omu newabeera ameka babiri oba basatu akuvuganyizibwa waka ali atya naye oba nga odiisiza babiri basatu tekirina buzibu naam naye ngaomuwa emmere ekola ki nemukusa naam kyamuzeeyi kyagambye kyebuuzo ogambye nti oliisa omuntu ekimukusa walina ddala ekisa lyolinga kilo bbiri azinywa bulungi wangi lyolinga kilo bbiri azinywa bulungi nga tezisobola anti ero tetwogera ku bali abunomo twogera ku bali ki obusiraamu bakiyita shavu fe la nahkum bishawadhi tetulamula ku bintu ebiri abunomo tulamula ku biri ki mundu kyaya kiro bbiri mu buugi abeera nomo oyo taba nomo naam nakyo kibuuzo babuuzizza omusajja teyasiibye mulwadde wa lusa ne mukyalo ye ne mulwadde waki bakkirizibwa okulya emisana emmere ebakkirizibwa okulya emisana kuba Allah yabata n'okuliira ddala bakkirizibwa naam washagad waalaikum salaam wandiyagadde okusalagalabya naye ngaemirimu okola night shift ya kiro tebasalaakusangibwa oli biza ku mirimu osobola ogyesaata oluvannyuma naam atubuuza muganda waffe ekibuuza mukiwudde bulungi osobola okwesaaza wekka okwanukula naam osobola yaddala okukola ki
kyekisinga n'obulungi tuli ffenna kubanga kyojja osoma ojja kubanga osoma kiki kiwanvu okusinga ffe gyetukola ki kyetukusaaza waneeno kubanga omulimu gwe tewukiriza bwebeera mu biseera byatawuya weesaaze era nawe ofuna empeera z'okuyimira omwezi ogwaki ogwa ramadan. Naam. Alaikum salaam warahmatullah. naye bwe basomulaba nga ali lubuto aba aliyonsa kabisoka nga akamulaba n'abaana bataano ebyo ebisibo bitaano tabisiiba agenda kubiriwa nga amaliriza okuzaala kwe oba bamutabuti olina mwannyoko wakamula emyaka 5 alina abaana bataano naye ezo bwe basomulaba nga ali lubuto okusanga ayonsa kitegedde naye okwanukula kyetwasookeddeko si nti mukyala akola atya aliwo tonansa tebakola ki tebasiiba osooka osanga omwana omusanze ngaomwana musajja mukulu amabeera oluusi nekyayo akola ki anywa naye nga omukazi agamba anyonsa okitegedde kizibu nnyo gaa nti myaka 5 nga buli mwaka kibe kimusanga tasobola kukola ki tasobola kusiiba olw'okuba omwana okitegedde naye bwe kiba nga kizze tuli ffenna lwalimala walifuna obudde nga tayonsa oba tali lubuto ajja kuliwa ala tarahi tayingira ajja kuliwa ala tarahi bakita atya mu Luganda on his pace bakita atya mu Luganda on her pace ala tarahi mu kwagala kwe so si ku pressure. Naam. Myezi 2 mpozi nga takola ki nga talina busobozi busiba myezi emeka tugeze mulwadde tasobola kumalako myezi emeka 2 naye bw'abanga asobola aba aliza amala kulemererwa. Naam. Alaikum salaam. Nedda tetugatta nniya ya fardhu na sunna tetugatta nniya ya maadha ya fardhu naki na sunna tuli ffenna tugezewo oyina ki olina ennaku zewalyamu mu ramadani noga akansiyo ku lwokuna n'enniya y'olwokuna nedda eri farudha ebeera yokka yokka. Naam. Era yo ne ku lwomukaaga ogisiiba. Naam, terina lunaku. Alaikum salaam. Tetukonyeeko ku mayibutiru sawmu ki ebikola ki ebisiibula omusiibi. Mu bisiibula omusiibi mulimu bino wammanga man akala au shariba amidan omuntu bw'ali oba anywedde ng'agenderedde nti yakoze atya yasiibye aba asiibulukuse. Ekyokubiri singa omuntu bamukuba empiso ng'empiso eyo ya vitamini oba erimu ekiriisa naye aba akoze atya naye etaliimu kiriisa tekola ki tesiibulula. Singa omuntu yeekuba yeetonyeza mu nose drip agenda okuwulira nga yeewulira muki oba mu ear drip nga agiwulira wa oba aipenso baŋŋambye wenabadde nti waliwo aipenso ng'ogyekuba kuliso n'ogiwulira mu mugundi muki bagiyita batya mu dookooli kituufu dokita eye drops oba okoze otya oba osiibulukusa kasa kituuka wano muki mulimu bino man bashara fa amna singa omuntu atunuuliza DSTV enkaliriza n'avaamu enkwaso ze aba asiibulukusa
abavubuka oba okoze otya naye singa ebirowoozo bijja buzzi oba tokoze eki novaamu enkwasa oba tosibulukuse ekirala mbisiibulula alistimna masturbation abavubuka akola atya ekirala alistiqa attaqayyu omuntu okubeera nga yeegoga nga yeekase aba akoze atya naye bwekijja obuzzi aba takoze eki aba tasibukuse naam kikyamu ddala funa omusomesa tewali kirala kubanga tukhadhu min fammi al-aarifiina kulaana ejiba mbuwa bakolaki abagimanyi abagitegeera nga watugamba Ibn Jazari kati tosobola kusoma bituufu tosobola ojja kusoma ensobi mu kitabo kyani kya Allah naam katukomaawo inshallah ekyokuba era nomubaka Muhammad sallama yatugamba mu hadithi entuufu wabalighu fi listinshaqi obanga ofuna wuzu genda wala mufeesafeesa amaki illa an takuna ahadukum swaima okujja nga wakoze otya nga wasiibye twaki tugaani wesika amazzi nga wasiibye gayinza okukola ki okuyitamu okitegedde ekyo kyoba oba ofuna wuzu okonako obukonyi ku nyindo okwo tosika maki kuba gayinza okugenda muki mu nyindo nobeera nga okoze otya nga osiibulukuse naye singa wagenda mu lutanwa obadde onaaba ofuna wuzu oba tosiibulukuse amalusu galamula gatya nga wasibye amalusu waliwo ebitamwa ma yukurahu bihi fi sawm biki ebitamwa musibye okukola mulimu bino wammanga mulimu jamu riqahu fayabtali'ahu omuntu okusonda amalusu n'okola ki n'ogamira kitamwa dhuqu ta'am bila haja okutestinga emmere nga tuwali buki bwetaavu kikola ki kitamwa n'ebirala ebiri mubitamwa n'amalusu bigadogalamulwako mukkirize inshallah tukomaawo tusaale lwakadde tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala tugase n'ebigambo ebyo اللهم لا تدع لنا فيما كان هذا من إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مكاننا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان اللهم اجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته